Balamusizzaako nnyo mwenna abawuliriza eddoboozi lino. Yenze mulongo mwagala omuzana wa Kabaka. Ebbanga ddene nga nze wamu ne bannange bwe tuzze tukola emirimu gino egy'obwannakyewa nga tukubiriza abantu ba Ssaabasajja okugoberera n'eriiso ejjo gye bigenda mu maaso ku kitebe ky'Obwakabaka bwaffe e Mmengo, kubanga twalaba ng'Abaganda bangi omulimu gw'okutambuza Obwakabaka baalinga nga baagulekera mu kitundu ekisingira ddala okubeera ekinene nga baagulekera Ssaabasajja Kabaka, nga bo baasigaza gwa kwekolera ku byabulamu bwabwe byokka bo n'ab'omu maka gaabwe ne bo ng'abantu. Kati kino kiringa omuntu okubeera mu maka naye nga ggwe tolifumba ku mmere oba okwoza ebintu oba okukima amazzi, tolifaayo oba enju esiimuulwa oba oluggya lwerebwa oba amadirisa gagguddwa oba enzigi zisibiddwa ekiro, kweganga ggwe oliwo obubeezi kutambuliramu kusanga ebyo ebiwedde n'okubikozesa. Kati ffenna abaakulira mu maka omuli abantu abawera tumanyi bwe twawuliranga nga waliwo omuntu omu akongola oba tayagala kukola mirimu, era tumanyi bulungi tujjukira ng'abaana ebintu ebyo byatuyambya nnyo n'okutulwanya, kubanga obuvunaanyizibwa obwo era tukiraba bwe tugenda tukula nti obuvunaanyizibwa obwo tebukoma. Nga bwe twerabirira ng'abantu bwe tulina okulabirira amaka mwe tubeera, era buli omu okukola oluwalo lwe bwe yeetaagisa okukola, bwe tulina okulabirira ebyalo era ebyo birina ne bulungi bwansi kwe batukoowolera ku ggwanga mujje oba saagalagalamidde, era bwe tulina okukola ne ku magombolola gaffe okutuusiza ddala ku ssaza mu bika byaffe yonna eriyo obuvunaanyizibwa buli bamu ku ffe bwe tulina okubeera nga tubukola, sigamba bugambi ndi wa kiga gundi ne biggwa, naye n'eggwanga lyonna okutwalira awamu era tulina obuvunaanyizibwa bwe tuteekwa okubeera nga tubwetabamu. Naye kati bwe kiti bwe kibadde emabegako awo ng'abantu abamu bali bwe batyo nga ku bya Buganda bakola gwagamba bugambi nti Baganda, mpozi n'okwemulugunya n'okweyiganya, lwaki gundi takola kino, lwaki oli takola kiri, oluusi nga n'emirimu egyabwe nga gyabwe mu bika byabwe nga tebagimanyi nga bagamba abalala nti lwaki oli takoze kino, ate ng'ebika byabwe bye birina obuvunaanyizibwa obukola ebyo, nga mpozi n'ekyo kye bakola kunoonya bibasalira misango, ate nga bwe baba bakola ekintu ekyo mu butamanya oba oli awo, naye mpozi oba ne mu bugayaavu. Naye ate oluusi kaakati ebiseera bingi ebizibu ng'ebyo ebyakasiitano nga ke tulimu, oluusi abantu babeera balowooza nti nno omuntu oba owagira mu bugenderevu omulabe, naye kweganga beesanga ate mu butamanya bwabwe balwanyisa ate abo bennyini ababalwanirira. Ekintu kye tulimu weewaawo kizibu, naye kirudde nnyo nga tukitambuliza wano mu buzibu buno bwe kirimu, kwega kizibu wadde okusinga bwe gwandibadde, kubanga abakola babadde nga batono, ng'abasinga obungi beeyisa nga bannampala, badda mu kubuuza ye kakati kiki ekigenda mu maaso, ye mutuuse wa biki ebiriwo, nakuwooza ntitulinda bitereere byoba bigenda kwekola byokka. Abantu muteekwa okulaba nti nno embeera eno ey'Abaganda okulekanga bulala okukwata emirimu gyabwe yeetuusa abagwira okubeera nga batusitamako ku mitwe, kubanga omuntu ayinza okuva gy'avudde ye n'aganze nja kulwana ng'amanyi ni mu maaso alina kyalubirira, naye gwe Omuganda noga nti kasita gundi agende nti agenda kulwana olw'okubanga omumanyi ng'alwanira ekintu ekikyo. Buli muntu alina okwerwanirira
ku ddembe lye alina oddyeerwanirira ye yennyini. Tewali muntu yenna agenda ddikuwa nga lyabwerere. Ekyo Katonda bw'atyo bwe yakikola. Naye olw'ekisa kye, olw'ekisa kya Mukama Katonda waffe, Abaganda n'abaana ba Buganda bagenze bategeera embeera era bangiko kati abafuba okukola kye basobola mu busobozi bwonna bwe balina. Ab'obusimu babukozesa ne batawaana n'eddata ne bafuba, oba bayogedde bwogezi bigambo, oba baweereza amaloboozi. Naye olaba nti abantu abatula wansi kati ne balowooleza ensi yaabwe bangi, ate omuwendo gwongera okweyongera. Era wano njagala okukubiriza n'abantu abo abatalina kye bakola nti kaakati ebyokukola tebyandibadde bizibu nnyo. Amaloboozi n'abaana bo bennyini gwenna n'Abaganda bo ne mikwano gyo bali kubuuza nti ggwe wakola ki? Nga tolina nawe ogamba nti nze nakolanga kino nenkikola bwe nti oba ki, nti kale tuweeyo amaloboozi ge wakola nga tolina kyonna ku kintu kino ekyangu bwe kiti, ng'oyinza n'okuwandiika ng'ate owandiikira mu linnya eritali liryo, ng'osobola n'okufuna kompyuta eteriiyo oba ey'olukale era n'owandiikira okwega nti naye n'oteekawo nti buli kiseera ogendanga n'owuliza eddoboozi lyo era n'owa n'endowooza yo. Naye akati ne tulaba nti mwaba abasituse ekiseera kino kyonna, abamu basituse najjo, abalala bamazeewo myaka, obumalirivu bweyongedde. Obumalirivu bulabikawo era bweyongedde. Kati bangi bategeera nti Buganda eri mu buwambe, bangi ddala bategeera nti Kabaka waffe ali mu buwambe, bangi bakimanyi nti nno obuwambe buno bw'abakoloni obwabeerwa abajja edda obutaagenda bwe baatandika okuva mu biseera ebyo mu biseera bya Muteesa asooka, oba naye ate era nga batutegeeza nti nno tebaamala gajja buzzibwe bati ne batuuka kubanga balina obusobozi. Abangereza balina amaanyi mu biseera ebyo bye saagala bazzaamu ebyafaayo ebingi mu bitundu ebyo byonna ebyo yali Ottoman Empire. Awo mu biseera ebyo ebya Gulf States ez'Abawalabu, kale abamu bagamba nti ne mu Bawalabu abajja mwali mu Bambega abo abaatuuka kuno mu biseera bya Ssekabaka Ssuuna. Era mujjukira nti yafuna obutategeeragana nabo, naye mu bbanga eri ettono n'abeera nga yafuna obutategeeragana kwegamba yabamanyako bye yabamanyako era yali abagobye. Naye ne wabaawo ebyo byagenda mu maaso, Ssekabaka Mwanga n'abayita bakomewo okukola eby'obusuubuzi era ne bitambula bwe bitongo byatambula. Kati mu nsonga ezo mbadde njagala obbasaba bano nti temubeeranga na kunenya mu bintu ebyo kubanga byalanda, byali bingi era Bassekabaka baakola omulimu gw'amaanyi. Naye kwegabiriko ennyinyonnyola nnyingi, olina okumala tugenda kusooka okugamba nti bulijjo kye twogerako nti nno Buganda yeetaaga ekibiina ky'ebyafaayo, ebintu bisunsulwe, bikeberwe. Abantu bangi nnyo boogera bye batamanyi, naye nze kambabuulira ekyo nti ebintu byali bingi nnyo. Bassekabaka baafuba nnyo era bo abawambi bennyini baakimanya ne balaba amaanyi gaabwe mu bintu byabwe engeri bye baali bakola era ne bagamba nti ne babateekako nti Abaganda abo temubaleka, kyonna kye tukola bwe tulina obbawamba kubanga be bagenda okukola ki, kigenda kuba kyangu nnyo okubeera nga bo bagenda kusobola okutukyukira. Omuntu omubi bw'agenda okukola obulumbaganyi ku mulala abaako ky'abeera ayagala okukifunamu. Abamu abeera ayagala kubba mmotoka, abalala amenya oluggi ng'ayagala buli kyasobola okutunda ekyamangu akitwale, oba TV oba leediyo oba masimu ng'ebyo, nga ye ekyo kye kimuleese ng'oyo n'atazitunulako ng'ayina by'ayagala, oba ayina abamu bangi, oba ayagala anoonya mmere y'abaana oba biki. Olala babeera banoonya na zaakucakala, abalala bayagala na ssente enkalu. Waliwo abayingira nga bagamba nti tuwe ssente nga tebaagala kirala kyonna. Oluusi bateeze bantu mu makubo nga bo baagala ssente. Kati bano abaatulumba abaalumba nnyaffe Buganda, ekyabwe kyakubba, kutta na kusaanyaawo.
Mukama Katonda waffe yatugamba nti ogwo gubeera mu mwoyo omubi gwennyini, kwega okubba kwokka tekumumala, okutta kwokka tekumumala, okubba n'okutta byombi tebimala, ayina kumala kulaba nga akusaanyirizaawo ddala. Baliko n'ebintu ebirala bye batambuza nga amaanyi agalwanyisa obwakabaka mu nsi yonna. Era kwagala ebyo okutta n'okusaanyaawo, kubanga bamanyi nti bwe babaggyako entambula yammwe entuufu entonde, era baba bakendeeza obulamu bwammwe, era n'okubaleetera okubuzibwabuzibwa, okubateeka mu kuyombagana n'okulwanagana. Era ojja kuwulira abantu abaagenda mu mucaka nga babyogeranga, na buli kati abamu babyogera, tibabagambanga okusomesa abantu okukyawa Katonda n'obwakabaka. Ebyo byali mu mucaka nga bategeka abasomesa bagenda okusomesa abantu be baakuŋŋaanya, abavubuka be baatwala, nga babagamba nti bayigirize abantu okukyawa Katonda, Katonda eyatonda ensi n'eggulu n'obwakabaka. Kakati awo w'otegeerera nti omwoyo omubi gwatulumba. Ekyakola obubi nti bangi ku abo abategeezebwa ensonga eyo, abaasomesebwa kiki kye bagenda okusomesa abantu, ensonga eyo tebaatuulako mu bukuukuulu kugyogerako. Osanga ng'abatakansi abali bakulemberamu ekiwayi ky'Abaganda ekyalowoolezanga olutalo olwaleetebwa NRM ku ludda lw'Abaganda, bwe baali nga bakyaliwo, nga bakyawera, nga bandikisalidde amagezi ng'obudde bukyali. Naye kwegamba nti ekyo kitambudde ne kikwata ekkubo lyakyo nnyo ng'omulabe bw'abadde ayagala okukitambuza era bw'abadde asobola okukitambuza. Abamu ne bakibeera namu nga n'okumanya kibakola tebakimanyi. Olw'okubanga kizibu, ate oba oliawo nga tekisoboka na busobosi okulwanyisa n'owangula omulabe gw'otomanyi era gw'ototegeera, kale kyetaagisa nti nno buli kintu kyonna ky'obeera otegedde, bw'obeera oyagala banno bajje bakwatizeeko, ffenna tukwatire wamu. Ky'oba otegedde tegeeza munno, ate naddala abooli olulangira, wamu n'abataka bakulu b'ebika era n'abagundiivu. Bajjajja nandibasabye nga siragidde mu buwombeefu bw'ekika ekya waggulu, mugendeko ku busimu obwo ku Google, musome ku byafaayo by'ensi endala, mulabe ebyatuuka ku bwakabaka bwabwe, era mujja kulaba nti abantu baagendanga ne balumba bulumbi nga tewaliiwo nsonga yonna nti oba ensonga eno oba nsonga eri, naye ne balumba. Kati tulina n'ebintu bingi bye tuwulira ne bagamba nti waliwo abantu abaagala okukendeeza omuwendo gw'abantu mu nsi, naye n'olaba ng'ekintu kyabwe kyonna kye batambuza ekyo nga emitego gye bateze mingi, ng'era olaba nti nno kiyinza okubabeerera ekyangu okuba nga bakwasa, bwe batakwasa eno waakiri ne bakwasa eri. Naye nga bwe mubeera nga mulina obutebenkevu munda mu mmwe, munda mu myoyo gy'abantu, mu kukakasa ekyo kyennyini kibalina kye bateekwa okubeera, ekyo ne kifuluma ne kibeera nga kitebenkeza entambuza yaabwe ey'obumu ng'eggwanga, nga ekyo kisobola okubayamba okusobola okwetaasa. Naye ng'Abaganda wano we tutuuse kati wazzaamu amaanyi era temuddirira. Ate ekirala eky'omukisa omulungi kye tulinawo era tusaana okukozesa, Katonda obwakabaka yabukola nga ffenna tulina emirimu gyaffe, naye nga ku ky'okutaasa obwakabaka n'okutaasa obusika bwaffe ffenna, abasajja, abakazi, abavubuka, abalenzi n'abawala, ffenna ekyo tulina okukyetabamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala, kubanga engeri ogenda n'olaba nti nno ensi ne bw'onooba otunako ku nsi ezirwana ng'otalunyitidde ng'ebikompola bigwa, oyinza okusanga omwana ow'emyaka 5 ng'ate yakutte banna ab'emyaka 3 ku mikono. Bwe buvunaanyizibwa obwo obuva mu bukulembeze bwaffe obw'emitendera egy'enjawulo egy'omu bwakabaka,
ebyo katuteekwa abaana okubibategeeza nga bakyali batono munno gwe omukulira kubanga edda kyakolebwanga naye kati abaana n'abantu abalala abamu bagenda ne balowooza nti basobola okwekola bye baagala n'abakyala nabo okukitegeera kubanga tuleke kwewanikawanika mu bintu bitaliimu makulu kubanga gye bigwerera ne bw'onoba oyina abaana ojja kubanga weetaaga obuyambi bwa munno mu kubatebenkeza kubanga n'abaana bazaalibwa bamanyi mu mmeeme yaabwe nti tebavudde mu muntu omu wabula balina abazadde babiri. Kale byonna tuteekwa okubiteekateeka n'okubitegeera tuve mu kwewagala mpozi n'abasajja nabo okufuuka ab'amalala muli bakulembeze era nze ngenda ndowooza nti ebiseera ebisinga obuzibu bwonna bwe tubeera nabwo n'okwepankapanka kwe tuyina era musango gwammwe mwandibadde mututereeza mu ngeri ennungi. Ate n'ekirala nti kye tulina okusaakisira nti tetusobola kubeera nga ensi etebenkedde nga nnungi byonna bya ddembe kyokka nga ffe abagirimu tuli mpalakitale tuli mu kwesojjasojja nakwewanika nakweregalega nga buleega mpozi n'okwepankapanka ng'empanka z'eggaali nga jjajjange bwe yagambanga. Ssaabasajja Kabaka bwe yakoseka bangi baasooka n'okulowooza nti byakubalaata naye mpola ne batandika okutegeera nti ddala waaliwo obulumbaganyi. Naddala bwe twatandika okuwulira okulimba okwali kuva e Mengo ate mbwalagye mbw ate bino naddala bwe twamanyako nti waaliwo ekkobaane ery'okumugaana okugenda okufuna obujjanjabi twawulira ne Wassajja David ne Naabalamba ne Kagere n'abannaabwe abalala baamubbaako paasipooti ne bagikweka. Twamulaba okusooka nga ne tutandika okwetegereza nga tumulaba akozze ate nga kweganga waliwo ekikyuseemu ne batugamba ndi wuuyo afuluma mu passport office. Awo ntandika okuwulira emboozi eziringa eziva mu butambi obw'entiisa buno bwe bayita buhoro movies mu lufuuti zino keeke z'amazaalibwa eziringa sanduuko z'abafu ne mayiga nga byannyonnyola tetubitegeera ali mu kwenyonyoogera engalo n'omuserikale nga beekuba obwama kwogwo omukolo gwo gwennyini kwegamba kwaliko ebintu bingi nnyo nti ne waba nga otudde mu kisenge ekyo yonna gy'oli ng'owulira nga waliwo akasiisa akagudde ku Buganda kaga nti ki ekigenda mu maaso. Bangi ko lwe baatandika okulaba obuzibu Ssaabasajja bw'abaddemu ekiseera kyonna lwe baatandika abamu ku bo abamu na buli kati abamu babagaana bugaanyi oba kiki ekyo sikitegeera naye ng'abasingira ddala obungi kati bakitegeera nga naye kwega mu kiseera ekyo abantu ne batandika okulaba ebikyamu ebyakolebwa abamu ku bantu abamuli okumpi n'omwoyo omubi wangi kubo gwe balina okusinziira ku bintu bye twali tuwulira ebyo Bishop Misael Kawuma bye yagamba omugenzi nti ekyennaku abantu abali mu lukwe olwatta Ssekabaka Muteesa owookubiri ate be beetolodde omwana we wadde bye byali bwe bityo naye eky'okumuwaŋŋangusa e Namibia bangi kyatulukikira ate ng'ekitasoboka ate nduga nadda tekiyinza ate kutuuka eyo. Waaliwo abantu abajjukiza nti byatuuka ne ku Mwanga ne bamutwala Seychelles kaakati naye ng'ekyaleeta okubeera nga kizibu nnyo ku ekyo kubanga ogamba naye Ssekabaka Mwanga bwe bali mutwala Seychelles yali akoze olutalo ng'abalumbaganye baali batabadde okitegedde ng'ate baasooka ne batabala olutabaalo olwasooka olwokubiri olwasooka kata abawangule ne batumya abasirikale okuva eri kubanga nabo tekyababeerera kyangu ebintu bingi nnyo ku byo ebyafaayo ebyo tebabikubuulira bakuwoleza Abazungu baafa gyoberedde nti bo baali batomera butomezi pamba kale naye nga tuga nti ono talina gwalumbaganye kiki ate era be baali bamukubyeko olukomera be baali omuzannyo gwonna gwali ku ludda lwabwe kofe nga tebamuwaŋŋangusa bati ate nga omuntu n'obukosefu mukosefu una
abeera mu kujjanjabibwa buli kiseera ate oluusi yabanga aterera ate oluusi tulabanga adde emabega kakati oyo omuwaŋŋangusa kwe ga kiki ng'omuwamba otya ate omutwale mu buwaŋŋanguse ettima bwe lityo gw'olikolako yakuliira ki naye ebintu bigenze biddiriŋŋana ne kyeraga nti waliwo amapulaani amavundu ag'omwoyo omubi agatambuzibwa wakati wa Mmengo ne gavumenti y'ekipoli kya Uganda. Kyetuvudde nga tubakuutira nti Abaganda, abantu ba Buganda n'abaana ba Buganda mwetegereze nnyo buli kintu kyonna kigenda mu maaso e Mmengo, mukyetegereze era mukitunuulire mu bigoberere byonna, kubanga luli tubadde tugamba nti Kabaka affe ali mu buwambe, ali mu balabe, baawakana nabo buli bukedde okubatangira okutunda ettaka lino oba liri, ng'alinunula eno alinunula eri, gy'ava gye badda, bw'abagaana okuggyawo kino ekiggwa bw'abatangira okukwata ku kiri. Tubiwulidde ebikolobero bingi ebizze biddiriŋŋana, naye ate nga abantu abamu bwe bagamba nti ye yeekobaana n'abalaba okumalawo Obuganda. Kati n'otekereza endowooza eyo bannange, tulowooza nga tetunayogera bintu bingi, ate era abakyalina endowooza bwe zityo bwe babeera gye bali bannange mubataase abawali okumpi, kubanga endowooza yo yennyini eyinza okulya. Endowooza yo yennyini n'ekukwata n'ekulya n'ekumalawo. Kubanga obeera olowooza ebintu ebitakuyamba era ebintu eby'obulabe ku ggwe wennyini, kubanga bw'otandika okulwanyisa abakulwanirira oba osigadde oba kubeera otya, kubanga bw'otuukiza okuba nti weerataaga abalala bakulwanira ekitegeeza nti era nawe teweemalirira. Kati Kabaka yakomawo okuva e Namibia eyo n'abeera eyo Enkoni. Emboozi nnyingi nnyo ze tuwulira lwaki nga Ssaabasajja ali Nkoni. Waliwo be tuwulira abagamba nti olubiri lw'e Mmengo baalutunda, ate nga n'olw'e Bbanda baaluteekako kaviti. Olw'oli omusajja simanyi yettamala lukayanire yava egindi eyo, kitaawe ndowooza yava bayitayo wa? Yava Bukiga eyo. Nga kitaawe oyo gw'agamba gwe yalusikirako yali akola mu Uganda Land Board. Abo nno nga be baali bakafulu b'okubba ettaka ly'abantu ery'ebiseera ebyo erya liizi. Liizi z'Abayindi bwe zaggwerangako. Kati liizi bwe zaggwangako nga bano bo bakwata ettaka nga balitwala. Era emboozi ze bw'azinyumya oziwulira n'agamba nti kitaawe yakwata ettaka n'ajja alikwasa nnyina n'aga liiryo ndi mutabani bwe omuwadde ettaka. Nnyina agenda odditunuulira nga liri mu mannya ga Muzeeyi Kisosonkole. Kaakati nno bw'alimu wano n'agamba nti omwana wange wamuwampewo, ettaka genda olikyusa amannya. N'agenda n'alikyusa amannya, naye agamba abantu bonna abaamujulira nga ekiseera kino baafa, kati nga waleetera ensonga eyo nga ne kitaawe yennyini amaze kufa. Bonna nga bali seefu bulungi nnyo mu ntaana zaabwe, ye n'alyoka atandika okujja okukayanira mu ettaka nkuliko. N'omuntu yennyini ayinza okukayanira ettaka okuli olubiri lwa Kabaka. Gwe gaba Obuganda bwe busimbye amakanda. Omanyira ddala obuzibu bw'abantu baffe abo, oba abantu baani yenna bamukama abo, engeri gye balimu. Ate ne tuwulira nti n'olubiri lw'Ekireka nalwo baalumenyawo, nga bwe tuwulira mbu kati balongoosa lwe bamunaanika mbu Kabaka bw'ava Enkoni gye basuubira nti nno gye bajja okumuteeka, naye nga basuubira nti ajja kubeera eyo okutuusa mu Desemba. Ekintu ekyo nakyo bannanga Abaganda mukyebuuze, lwaki Kabaka tali mu mbirize zino ezimubeeza okumpi n'abantu bwe bakuŋŋaanira. Kaakati olubiri lwe bayita olubiri lwe bamunaanika nga bwe baganda bagenda omuzzi, olwo olubiri lwa Ssekabaka Muteesa II olw'obuntu, si lubiri lwa Buganda ng'eggwanga. Si era bw'olaba si kifo kinene nti kigazi nnyo nnyo ng'olubiri lw'eggwanga bwe lwandibadde n'ekizimbe kyennyini. Kyava abeera nti nno
kyava beera nti nno ng'ali ey'enkoni naye Abaganda ebyo ebintu bye ŋŋamba bannange tuteekwa obigoberera amaaso ku mupiira. Ekyokujja kabaka wa Buganda mu lubiri abakoloni omanyi bo balina pulaani ze bakola ng'omwoyo omubi tava ku kintu takivaako era temugamba nga twamusuuza kino oba twamusuuza kiri bw'aba ng'akyalina wayinza okuyita okikola ne bayitawo emyaka emeka okuggyako nga muba kutte ne mubeegobako ne mubeeyambula. Kino ekintu kye tulimu kyakubeerawo oba butabeerawo bwe munaatuula bannange ne mufuluta naye eky'omulundi saagala bamala mu maanyi kubanga abantu bangi nnyo bayimuse bazuukuse naddala abavubuka abakulu be tutannaba kumanya bulungi kubanga tusuubira nti bo kiyinza obbanguyira okuwuliriza ebyogerebwa ne basobola obisunsula ne basobola okuba bannaabwe abato amagezi ag'amangu ne bwe tubanga tugambye nti abakulu mwenna mujje mukuŋŋaanire wano twogere ebigambo bwe biti abasukka emyaka 4 mwenna mujje tutuule wano twogere ebigambo bwe biti nga musobola okubisunsula n'okwebuuza ku bannammwe temufuba kukola ndowooza zammwe. Ebintu bino biriko enkola buli kimu kirina enkola yaakyo kiringa emmotoka bw'onooba ontereza engine tugikuba miggo waliwo abamanyi ozikola era bamanyisa okokole kino okole nakiri buli kintu kyonna kirina enkola omuyembe bw'ogulya si bw'olya ffene buli kimu kirina enkola yaakyo temuga nti nze nja kukola kino bwe tunakola kino nga tuyise wali ebintu byonna byalowoozebwako dda tebyakolebwakolebwamu dda. Katonda yayina enkola entuufu eza buli kintu ate ekisinga okubeera ekikulu ku kyo nti aziwagira n'abeera nga yennyini azigoberera okulaba nti nno zituukirira naddala bw'oba ng'omuyise akukwatizeeko. Nze ndowooza nnyo ebiseera ebisinga obungi ku kyemba ngenda okukola ku Ssekabaka Dawudi nga buli lwaba agenda okutabala mu lutalo asooka n'asaba n'agamba Mukama nti onojja ndaga akabonero nti onojja bw'oba tojje nange ndeke kutawaana. Okitegeera kwegana nekibeera nga kyamuwa obuwanguzi ebiseera byonna era n'abeera nga yabeera kabaka omu ku bamanyifu ennyo mu nsi. Kati ekyokwagala okugoba kabaka mu lubiri abakoloni bakikoledde ebbanga ddene bakitandikira mu mirembe gya Ssekabaka Muteesa asooka. Mulaba olubiri oluli mu kifaananyi ekikadde waliwo ekifaananyi awo ekikadde ekiri mu byeru n'ebiddugavu. Kiraga olubiri lwe Rubaga era kiwandiikiddwako nti Rubaga ndowooza eyo mu 1900 yali meka awo bajjawo olubiri olukwega nti biriko ebyafaayo nange mbirinako nga biwandiike engeri gye bagendanga nga batwala lubiri lumu nga bagenda beekwata obusozi kano kukali nga bazimbawo ebintu byabwe. Kati awe Rubaga ne bateekawo ekereziya y'Abakatuliki. N'ebyo byonna tusaanye okubirowoozaako. Amakanisa gano gayina okuyiikiriza okutuwa okwebuuza ebibuuzo kubanga mbaganye nti ebintu byonna birina enkola. Bandibadde bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka ne bamugamba nti no twagala tuzimbe ennyumba za Katonda tuwe we tuteeka kubanga ye Katonda agamba nti nno ye yennyini ababuulira nti musalemu gundi bweziti za bano gundi bweziti za bali ng'agabidde ebika bibeere n'ettaka embiri za kabaka muziteeka wali kaakati wano we wabeera ekifo ekitukuvu muno we munaabeera yeekaalu yange byonna Mukama abiyinako gundi yabyo engeri gye biteeka okubeeramu. Kale saagala bigendamu nnyo ebyo naye bwe mubisoma mu Bayibuli mbirabe mumanye nti nno ebyo bya ddala. Kwega nti bandibadde bagamba kabaka w'ekiseera ekyo ne bategeeragana naye sigenda nga bagobaganya na kuwamba buwambi bifuna kwegabira. Ne mu biwandiiko n'amabaluwa g'abali b'enkwe abaali mu bifo by'obukulembeze e Mengo baayogera nabibasomerako ebyo baayogera ku kubba olubiri mbu kabaka babba olubiri olwo olw'Emmengo mbu kabaka bamutwale e Mubende mbwalamulire eyo. Ekyo nakyo tulina okukitunuulira ennyo awo tulina okutunulawo ennyo. Kino ekiseera kye tulimu kyakwerwanako kwennyini. Kati tolowooza nti ne banaamutwala e Mubende ne bawummula ne bagamba nti kasita ali mu Mubende. Tolowooza nti banaamutwala bamunaanika ne bawummula eno essaawa ey'okugaanira ddala okubakkiriza okukwata ku lubiri lw'Emmengo oba embiri endala zonna.
mu kiseera kino olutalo lwe tulimu luli wakati wa corporate solo n'obwakabaka obutonde. Tulina Katonda ku ludda lwaffe, bo balina abakoloni n'omwoyo omubi. Be balemeza mayiga emmengo, be baganye Obuganda okubako kye bukola ekyokweyongera enfuufu n'ebanga enfuufu na buli kintu kyonna nga tewaliwo kyolaba kyeyongera kya muzinzi kiyamba abantu wadde paaka gy'ogamba nti yiino nnene abaana bazanyirawo nti oba olw'eggulo abantu bagenda ne batambulako n'emmengo yennyini yandibadde ebyesobola bikola singa yalina abantu bwe baagala okukola mbw'ate akayanja mbw'ate abalala bajje tufunemu ssente. Abantu bennyini bannannyiniko nga bakanyumirwa ddi bakatuulako ddi akono nako kalina ebyafaayo byako bingi n'okuva emabega eyo n'ettaka eryetooloddewo naye era nakyo katuleke kigendamu essaawa eyo. Naye abantu nga twegasse nababuulira olumu ku ngero ensonga ez'omulembe gwaffe omutebi ng'olumu ku lwo lugamba nti anyeenya alemerako yaliyiisa yalikuula erinnyo ono mayiga tujja mwekuula munyenye tujja mwekuula omwoyo gwe bwe gunaaba tegulemesebwa omubiri gujja kulemesebwa tujja mwekuula kama mbaya ekikulu mbategeezezza nti ffe tulina Katonda ku ludda lwaffe tulina obutuufu tulina obwakabaka tulina okwagala okubeera ntitutebenkera tusigaze kimu kusinza Katonda waffe na kutambulira mu bulamu buno mu butuufu. Bo balina kimu kwagala kutusaanyawo balina abakoloni baabwe balina n'omwoyo omubi n'okufa kuli ku ludda lwabwe tusabe Mukama kusigala eyo. Kati Mayiga akyagaanidde Emmengo naye ate talina kugenda yekka kubanga abaami Kabaka be yalonda yabazza ebbali ng'era bwe bakola okuva mu mulembe gwa Ssekabaka Mwanga abamu n'okubagoba yabagoba abalala yabeetamya ne bavaayo n'ateekayo ababe kubanga kye yabakolanga nga abalekaawo nga tebalina bo kye bakola nga ye ayita ababe nga batuula obufofofo nga beegeya bwe baalabangako omu ng'oba alina kyakolawo biki nga bamutega abavubuka babadde bawa obujulizi engeri gye baabatega ku miryango ne bavumanga Katikkiro gundi Muliika ne bavumanga Katikkiro Walusimbi JB nga abafuna abavubuka babavume bakuba amayinja babakola ekyekiro nga tebasobola kutambula mu Bulange nga kakabondo k'Emmengo kabayigganya. Kati no kyekikosi kye bakola nakyo era basigala mu Mmengo bajja kutabula emirimu gya Buganda bagigaana okugenda mu maaso mu butebenkevu kubanga era bano be basimbira n'abakozi abalala bonna babadde bafuba abali mu Bulange si Bakatikkiro bokka abakozi abalala bonna badde bafuba nga kasita bawulira oba oli najja n'agamba nti bannange mbeera London mbeera Japan mbeera Gindi naye nfunyeyo abajja otuwa ebyuma nfunyeyo abajja otuyamba mu kino nfunyeyo abajja otuyamba mu kiri nga babasimbira Nakakongo nga bagamba nga tonnabaleeta sooka otuwe miliyoni nga tonnakikola kino ffe sooka ffe tunaalya waffe tunaakola ki ng'okutusaba kibalemesa oluusi nga ne ssente bazitwalira ebintu tebabikola ne balemesa emirimu paka lwe bakola kobaane ne babagobayo abantu bano bennyini. Oweekitiibwa JB Walusimbi waaviiridde Emmengo nga ne batuulako awo ne bakyogerako kubanga waaliwo akasiitaano kangi n'ebigambo byakyusibwa erudda n'erudda kati ne bagira ki ne Bakatikkiro bonna ne bakyogerako abaawummula nga ne Katikkiro Mayanja Nkanja akyaliwo ne bagamba ndi 7 ku 8 abantu 7 katugandi 8 ku buli 10 eri abantu abali mu gundi abakola Emmengo bali mu kikosi kino ekikosi eky'ettima eky'obulabe eky'omwoyo omubi naye kati mu kiseera ekyo baali 7 oba 8 ku 10 kati mugamba tebajjudde tekijjudde kyonna ekyaliyo omuntu eyo agambikako Emmengo naye mpozi mu lukiiko mulimu abantu nga ne baba boogera obawulira ate gye tutamanyi kubanga omwoyo omubi kye gukola agenda n'akuwaayo amazima gundi obugundi obufi bubiri n'alyoka kuyira ttipa y'obulimba. Kyemuva Abaganda muteekwa okubeera nga temubongoota temulinayo nsi ndala temweyibaala oba kaŋŋamye tetulinayo nsi ndala tuve mu muzannyo ensi tebazannya nayo
Muduuma kwe kwaffe. Biki ebigenda mu maaso Emmengo kati Omuganda by'alina okwetegereza n'eriisa ejjogi. Ate bw'obiraba byogereko. Ne bw'obeera okikoze mu Lungereza naye kikole. Muggyeeyo amaloboozi gammwe. Katonda eddoboozi lye yakozesa okutonda ensi. Era naffe n'atuwa eddoboozi. Ate si lino lyokka lye twogera, yatuwa amaloboozi, yatuwa n'engeri endala gye tusobola okukolamu amaloboozi. Era nga n'ebiseera bye tulimu era nabyo tebitwala ddoboozi lyokka ly'oyogera. Naye engeri nnyingi z'oyinza okutegeeraganamu ne banno n'obabuulira ekintu ky'oyagala okubabuulira. Emabegako awo David Wasajja yasimbula emisinde gya Uganda Marathon e Masaka. Bayita abantu baffe era babakamulemu ssente. Ku bye baakoze ne bye babadde bategeka ate ng'ebimu ku byo tebabirekangayo okusinziira ku ebyo byonna tetubeesiga n'akamu. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka abantu bagiwagira lwa kuteeka ssente mu Bwakabaka bwaffe. Abalabbayi kubanga baatulobera okubeera nti nno tubuweera omusolo. Kubanga naawe okimanyi ne bwe kubeera gamba nti nno oyagala kusimbuka mu nnyumba obeeko gy'ogenda weetaaga ssente. Buli kimu kyonna okikola weetaaga ssente naye ate Obwakabaka obulamba. Ebyo byonna bye tuba tukola byonna biba byetaaga ssente. Tekitegeeza nti buli misinde abantu bano tugenda kubakkiriza babeere nga bagitega wano mu Buganda. Abantu baffe olwokubanga baagala Obwakabaka mukozese ebifo bye mwawamba mmwe abawambi nammwe abakozi b'abawambi mukozese ebifo ebyo okubasongera buli wamu we mulowooza nti mudde wali mudde eno mudduke eno nga mudduke mudde eri nga mubalaga buli wamu wonna we bayinza okuyonkebwamu n'akasente kaabwe akasemba konna. Kyokka nga mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bamu basula n'okulya tebalidde. Obwavu bulinga obwavu, kifiiriza yalinga kifiiriza. Abantu bali ku mawanga ssente bazikola mu musaayi n'amaziga naye era mugamba nti nno tuzeetaaga muzireete kati mugenda kudduka. Wano tuwulira obusiimo obutalina na nsonga obw'obuwumbi obuweebwa bannabyabufuzi b'ekipooli kya Uganda. Awo n'owulira bwe basikaŋŋana ebitogi. Ezo zaali tezisaanidde, ezo zaali zisaanidde. Kale tugende mu kkooti, kale tugendewa. Naye nga owakana oyomba n'abantu b'eggwanga eddamba ku ssente zaabwe ez'omuwi w'omusolo. Abantu bazuuka essaawa 11 okugenda okulima. Abantu bali mu mayumba bakolesa ennaku 7 mu wiiki. Ssente ne bazibatoolako ez'omusolo. Gwe n'ojja n'ozikwata mbu bakuwadde obusiimo. Gwenyini bw'olaba nga kiri mu gundi singa muli bantu batuufu ddala. Bw'olaba nga kirimu okusika omugwa taliga nti munaku tolina ky'olya. Kubanga oyagala ennyo emmotoka ey'omwana ey'okubiri kubanga oyagala biki nga lwaki kale tozizzaayo ssente. Naye ku ssente z'omuwi w'omusolo ne babeera nga bazifunira abantu mu kubonaabona okw'ekitalo. Ne babeera nga ateera kwezo kwe basinzira ne baba nga baagala n'okutulaga wala nti kakati mudde wali kakati mudde eno babayonkere eno kati mugende babakamire wali kati mubbe ezo zibamale ez'omusolo. Kubanga era nti era tezirina kye zikolera abantu oba zinaabaweweezaako emitima gyammwe ne muleka ensi n'ebeera abantu ne babeeramu n'akalembereza. Kubanga wadde amasomero wadde amalwaliro wadde enguudo tewali kikolebwa kuva mu nsawo ya ggwanga. Omugwe ssente z'omuwi w'omusolo buli kimu mwewola kyewole. Ate nga n'ebbanja lyennyini lyemwewola liri ku mitwe gy'abawi ba musolo n'abaana n'abazzukulu baabwe. Kwega tuli mu mbeera bannange bwe mutula ne mugirowoozaako temugitwala ng'ennyangu. Naddala omuntu ng'oyina abaana oba ng'oyina omuntu yonna gw'oyagala gw'olowooza nti oyinza omuleka mu bulamu buno. Kubanga tomanya kiddirira ku mbeera eno bw'esigala ng'eri bw'eti nga bw'eri. Emisinde mugiggye Masaka mugitwaleko embalala oba Fort Portal oba awalala wonna. Kubanga oluusi bwe kibeera bwe kiti oba eggulu bwe bibeera bwe bityo nga bikayanirwako Baganda ekiseera kyonna nga baga nti Abaganda tebatuwagala. Abaganda bannange gwe Abaganda mubafudde ki?
aba byokulya balungi emirimu kaakati batandise dde okulanga egy'omwaka ogwa 2025 egyo gi International Marathon Uganda simanyi n'ebirala ebigenderako batandise dde okugiranga kuba ndowooza balabyewo n'ekkubo erikola ssente endala nti bajja kuyita abazungu bagamba simanyi buli muzungu abayita okwo ku mitimbagano abagyetabamu basasula ndowooza 1500 gwe kubamu Uganda Marathon International Masaka na biki ebyo bajja kulaga ne ssente ze basuubira obbikolamu kati gwogenda obabugirize nga bakola ki nga bayita n'abazungu babaddukire mbu mujja kudduka mu bifo ebirungi na biki ebyo abazungu mubayite okitegedde ndaba bebaagala ebyokukolona mubayite tewali ate bo ekikulu ekibaliko nti bawulira mangu kasita omuntu ali batemyako bepa tinga bwe muziteekayo nti tezina na kyeziyamba Masaka munaatubuulira kya mukisa nnyo nti abantu ba Buganda kati ensonga okonakonkone nayo nabo nga bakibase kati ekyo nakyo tubasaba mu kibake nti abantu bano bategese okubaavuwaza babaleke nga mweyaguza lujjo buli wamu wonna nga mweyaguzaawo na lujjo temugamba kati nti no kisuuse babaavuwaza ate mulinde bamaleko ne bino bye babala okwetaasa mubigaanirewo mubaboole ne pulaani zaabwe muzizire mubigaane byonna tewali kirungi muveko ebyo nti ngenda nze nyumirwa okudduka nze nkyakala nze nkola balinde bayimirirewo n'abazungu baabwe kasita bayimirirewo omulundi gumu ebiri n'abazungu bagenda zikoza kyezo sente zina kye babayamba kati owulira bagamba nti nno bagenda okuzimba gundi ekisaawe egindi Masaka naye ekyo ekisaawe bw'oli kibikkula nga baba banja kibanje nga baga nti bano batuwa ssente nabali batuyamba biki ebyo bagamba nti babawadde ssente ng'ezo gundi yani nga ssente mabanja mulabirawo nga bagamba nti kakati olw'okubanga ssente batwala nnyingi kakati ate ekisaawe bakitutte ate kakati tebakomyawo n'eddwaliro balitutte nakino bakitutte kati musasulenga okuyita wano kati musasulenga okuyita wali kati ebbanja ddene nnyo kakati mukole mutya mugaane ebintu ebyo ebintu okubizimba byangu tebirina buzibu bwabyo wano e Buganda ffe twabyekoleranga naffe ffennyini nga tetwaze na kuyita abo abantu be bagenda nga basomboozanga nga bagenda okukola ebyekijega ekyokusabiriza ne bibasobola okwekolera ate tuba tukyali ku ekyo nga mukulu Nsibirwa ali mu kifo ky'omumyuka owokubiri owakatikkiro kati nno bw'owulira oyo ng'omanya nti nfanfe wa Mayiga yatongoza Lutale Cancer Run egayaaza anti nkubuulira marathon bwe zifuuse marathoni emisingo gino gigenda kubeerawo nga 25 August era akowodde abantu okugyetabamu okusobola okusonda ensimbi ezizimba ekifo kya Kkookolo mu ddwaliro ly'Ensambya lijjanjaba obulwadde buno obwa Kkookolo lwaki akozesa ekifo ky'Obwakabaka okutongoza n'okuyita abantu beetabe mu bisinde gy'ekitongole ky'abantu obuntu kubanga ne bwagamba nti nno kubanga Lutale gundi eyo biki club y'abantu buntu weewawo y'abannagagga mbu okuva mu nsi yonna abeegatta ne bayambagana kakati ate n'eddwaliro ly'Ensambya lyagamba nti ligende lizimbewumu ennankani nalyo gundi ddwaliro lya Kereziya lya bwannannyini ate tubadde tuwulira ku malwaliro g'Obwakabaka agazimbibwa lwaki emisinde tegibeera gya Bwakabaka butereevu n'ekigendererwa ekyokukola emirimu gy'Obwakabaka lwaki tegimaliriza emisinde tetukola emisinde egyaffe egy'amalwaliro tewali gundi Lotale eyingira mutugaa nti Buganda malwaliro rani ne tugenda ne tumanya ssente zivuddemu kubanga era bajja olaba zibbe Mmengo aline yalwala bwe kibeera gundi kiwuka kya bubbi kyalwala ne kiranda ne kibaka buli aliwo ndowooza bajja bwe bato olwosanga babalondamu ne balaba buli asobola okubba ne bamuwa ekifo kati naye Lotale awo eyingiriramu wa era lwaki eyingira mu misinde gino kiki kyebeera egenda okuyamba Abaganda kye batasobola kwekolera yegenda okuba firimbi tetugisobola yegenda emisinde yennyini ogidduka yegenda okukola ki kyetusobola kwekolera ng'Abaganda awo amawulire ne gagamba nti
minisita wa bulungi bwansi obutonde bw'ensi amazzi n'ekikula ky'abantu omukyala Hajati Miriam Mayanja Nkalubo yakulembeddemu kaweefuwe w'okusimba omuti gwa kafene breadfruit tree mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo nga guweereddwayo ekitongole kya Tree Trees simanyi kati nga balina omulangira Reverend Dan Kajumba nga ye yakulembeddemu aba trees nga babadde bagenda basoose kubeera nga beetoolodde nga bagenda basimba emiti gino mu Uganda nga batandikira mu masomero era nti emiti gitunuuliddwa okuyambako kwongera ku mmere abayizi gye balya mu masomero. Kale weewaawo kibeere nga bwe kyogeddwa weewaawo naye nnyinimu mwamutegeezezaako luli bwe yali omukosefu mwagenda ne mutema omuti gwe si bwe kiri twawulira ndi waliwo omuti gwawo gwe mwatema ogwali oba gwali gusukka ne mugumu naye nga gwali muti mukadde ndowooza bajjajja be baagufukiriranga oba Ssekabaka Mwanga bwe nawuliranga bagamba munsaasira bwe kiba si kituufu naye mwe mutuleetedde okubeekenjera. Kati omukyala Miriam Mayanja ategeeza nti omuti guno gwe baalese gukafene gwa nkizo olw'ebibala ebiguvaako era guyambako ne mu kukola emmere ey'obuwunga eriibwa abantu n'ebisolo nga gukolebwamu emigaati n'ebirala. Ne bagamba nti emiti gino giva bweru wa ggwanga mu Caribbean nga gisinga kuzimbibwa mu mawanga nga Malaysia ne Croatia. Naye kakati nze era ekibuuzo ne tukyongera ne tukiteekawo nammwe Abaganda muddeemu nga bw'owulira Abaganda baga nti emirembe engalo bonna ne baddamu nti emirembe engalo mwenna mbuuze nti nnyinimu yategeddeko. Ebintu bino Abaganda tubitunulemu tubigoberere bwe bati abantu bano bwe bateeka ekiddo ku nnyanja ne baleeta n'ebiwuka ebyatta ebitooke Mwanyi Mawogo ne Lumonde bw'atyo Obote bwe yaleeta embalasaasa. Kati ekibuuzo ekisooka kye mubeera mubuuza abantu abo nga mubasanze nnyinimu baamusabye olukusa oluleeta emiti egivudde mu nsi endala baamubuulidde engeri y'emiti egyo biki bye guyinza okukola ku ttaka mbeera zaabyo ez'omuti mbeera ki era baafunye olukusa lw'olusimba omuti ogwo mu luggya lwe kubanga Sirozani nabo bayinza okugenda mu nzija zaabwe ne basangamu abantu nga bakyusizza oluggya nga bataddemu ebintu ebirala bo bibaagala ng'ekyo kitadde wali si lwakubanga kitene naye olw'okugenda mu maaso ekisaakaate kya Nnaabagereka ekya 225 kyatongozebwa nakyo naye ng'okwebuuza kugamba nti lwaki ng'ekisaakaate ekimala wiikisi 2 kitandika okutegekebwa mu makkati g'omwaka gwa 2024 kubanga kati batongoza ekya 2025 tulabanga waliwo akafuba ak'okulaga nti waliwo ebikolebwa bingi nnyo kwega kiki ekitambula emmanju eyo wa Mmengo ekitanyirira. Kati waliwo ebintu eby'obuwangwa ebyasookawo ng'olunaku lwa bulungi bwansi kubanga olwo Ssaabasajja Kabaka yennyini yalutongoza ate nga lwe lunaku Buganda lwe yafunirako obwetwaze obwo ye kituufu abantu abamu bwe bagamba nti ate obwetwaze naye Buganda yakirwanirira ekyo era wadde nga sikiteredde era kya bubibbi engeri gye kyakolebwamu naye kyaliko entuuyo z'abakadde baffe era n'olw'ensonga eyo tukitwalanga amadaala kwe tuli nnyo okugenda mu maaso naye kwega olunaku olwo terunnaba kwogerebwako olunaku oluliko obwetwaze bwa Buganda lwa independence gye twafuna nga Abannayuganda tebannafuna yaabwe era nga Kabaka nga bw'embaga yasalawo n'alutongoza ng'olwa bulungi bwansi naye nga tebanatandika kulwogerako omwaka ogwaggwa baalukwatanga
waaliwo balina engeri gye bakozezzaamu emikolo gy'obwakabaka baakola akakolo kukola awo baakakola nga 7 ng'olunaku lwennyini terunnatuuka tekyategerekeka bulungi nsonga lwaki kaakati oyo omwami ndooza ye minisita Kawuki wa Mayiga ew'ebyokulambula ye yalangirira nti bulungi bwansi bwakubaawo nga 7 nga bwe mukimanyi ng'olunaku luteekwa okubeera olutuufu lwanga 8 kati oba 8 waliwo byakukola kyebikulu simanyi kaakati omukolo gwennyini gwaliko Mayiga ne Nabalamba ne bagulamu n'edduuka kyenkijjukirako ekikulu nti bagulako edduuka erya bulungi bwansi Kyaddondo nti abantu bwe babeera bagula ebikozesebwa okukola bulungi bwansi kweka byonna nga biggweera mu busuubuzi ate mwetegereze ag'omunkubu gagamba nti Kawuki ono oba muganda wa Linnya oba muganda ddala simanyi oba aliwo amanyi obulungi gy'ava kubanga kati ebintu ebyo byetaagisa abantu nga bwe temukolagana nabo muba temumanyi gye bava kubanga ag'omunkubu gagamba nti bamutegekanga ye Mayiga w'omu maaso eyo mwenyweze omuganda yagambanga abaana bagambanga edde nga tuli bato ti Mariya wenyweze gaali etabuse bwe mbeera ab'okwetaasa ejjoogo lino pozi kankooneko ne kano ke twawulidde bagamba nti kyaddaaki gavumenti yadizza rediyo ya Kabaka egambibwa okubanga ya Kabaka ffenna tubyogera ebyo naye omusota gwava dda mu kinnya nti babaddiza layisinsi yaabwe gye baali babajjako mu 2009 mu biseera by'okwekalakaasa mu keekalakaaso kali mwe battira abantu n'okusiba abalala mpulira abamu bakyalina mu makomera kati wayiseewo emyaka 15 kati minisita wa ICT Chris Baryomunsi nga gwe nawulira nti Baryomunsi ono okusooka ate mbu yali musawo mbu yali yoyo si yali atwala gundi samples z'obulwadde bwa Nabanda okubitwala ebweru babikebere mu South Africa ne bamukwatira ku kisaawe bagandi bwe yakomawo ne bamubwa minisita obwo kati ye yakwasizza senkulu wa CBS omukungu Michael Kawoya n'amukwasa mu license eyo bwabaddewo n'omukolo nga balina epapula eddenawo lye bakutte nga beekuba ebifaananyi naye kwagamba nga balinga omwana ow'empisa embi eyawamba emizannyo gyonna n'atula najjo n'agyefuga mu nsonda abaana ne bagezaako abamu okulwana naye bannaabwe ne babayita ne babagaani mugimulekere ne bamugirekera n'asigala mu nsonda yekka nga tewali ayogera nabo ne bagenda ne beeri ebbali ne beekolera ebyabwe ne bamuviira n'emizannyo gye oluvannyuma kyava akomawo mbu akwateko omwamwe kale kwata naye ne babigaana ate n'atandika okubeeguya ng'ali awo kati bibyo bya layisinsi gye bakomyawo abaganda tebikyabakwatako ebyo era aba babikoze mbu abaganda bawulire ndi simanyi waliyo abantu abamu naye oba mugirina oba temugirina oba CBS mugijjako oba mugirikako kati ebyo byammwe era tubagamba be bawadde n'abawadde nti mmwe mulaba obanga kuya ebigere kuvaako eyokyebwa ffe tetubiriiko ebyo tuli ku bintu birala kubanga ebyo abantu babitegeera dda nti radio CBS ne BBS telefayina byammwe si bya Bwakabaka Kabaka tabiinaamu mugabo aba abiinamu butonyeza ate ne bwo butonyeze mmwe mubwegabanya ne mubulya kubanga abantu abali mu bitundu ebyo si babbi balwadde ate okusingira ddala nti bikolera ne bwe banaabawo ebyo ebipapula era bakolera ku bipoli bya Uganda olaba kakati Katikkiro yennyini yayita n'emmundu okuva ku byetwala bye mu bifaananyi kakati awo oli bw'aba ng'akulinaanye mu CBS akugaye nti ojja kwogera bino ng'ate gw'oyogera birala bano be bali birinamu emigabo abantu nga Charles Peter Mayiga ne banne ate twawulira oli agandi mubuuze Mayiga era ng'odda ku oyo mu Mayiga abuuzika ani akyamubuuza kati engeri ensawo ze gye zizimbagatanamu tuba tuli awo ate ne tuwulira Katikkiro ng'avumirira ebikolwa ebyesittazambu ebikolebwa ku mikolo gy'okwanjula n'okwabya ennyimbe kwega nti ebyo byebintu ebitali bya kiseera kino ebintu ebireetebwa ne byogerebwako ng'abantu babyogerako dda myaka nga 10 boogera ku bintu ebyo bennyini be babiwagira ate kaakati oluvaayo
ng'ate boogera ebyokulabirako ekisingira ddala kwegamba ekyokulabirako ekisingira ddala kye tusobola ekitali erabiro mu byafaayo bya Buganda kyekyokukolera keeke y'amazaalibwa eya kyenvu eringa sanduko y'abafu. Okitegedde bw'oba ng'osobola okukola ekintu ekifaanana ng'ekyo ku lunaku lw'amazaalibwa kati ng'otandika okuga nti ate mugoberere emikolo eno n'eri, ekyo kyalagira ddala omwoyo omubikala. Ate n'okusalira keeke y'amatikkira mu luggya lw'ekkanisa ne mulyoka mugirya mwenna nga muyimiridde nga mulinga be bagoba. Omuganda talyanga akangaladde, abantu batuula wansi abagenyi wadde ne bakola omukolo ogw'ekitiibwa. Naye omukolo gwe nze sigirabanga nako gye basala keeke nga bayimiridde ne balyoka bakangalala ne balyoka batandika, sibirabangako ebyo wa gye mubijja simanyi byabagwira. Bwe mubeera nga mu Mmengo mulimu Abaganda abaddala nga bagendayo kuweereza kabaka waabwe, balina okutandika okuwuliriza Abaganda. Awatali ekyo mu maaso waliwo obuzibu bungiko. Embiri za kabaka tezibeera za kujaajamya na kukoleramu bya lukale na bya busuubuzi. N'ensonga ebadde eyogerebwako dda okuva ku mmotoka z'empaka ne pikipiki. Ssaabasajja Kabaka yawadda okulamula kwe nti olubiri lusigale nga lukozesebwa nga bwe bwali obw'edda, nga bwe kyakozesebwanga edda. Kakati ekiseera kino tulaba nti waggulibwawo omwoleso kale nno gumaze ebbanga, naye era amayiga ne banne be baguteekayo ogw'ebyamaguzi oguyitibwa Buganda Expo. Buganda Expo egenda kutandika ndowooza oba yatandise emala ennaku 10. Ate era baatandise ennaku kulabula ne balanga eyo ennaku zi Facebook ti amagye gajja kubeerawo bulungi nnyo era tegajja kukuuma buli kimu eri abo bonna abaagala mbu ogenda okukolerayo obulumbaganyi. Kati mukoze expo y'abaani abo ng'abantu mubaleetedde abasirikale. Mbu singa kakati omuntu wawone bw'aba nga aleekaanye buleekaanyi oba n'abuukabuuka tebayinza omukuba ne bagaa nti abadde aleese kubanga mmwe muli ku gundi, muli ku bunkenke. Kakati expo zennyini musooke mutunule expo kubanga expo ezo zikolebwa mu nsi nnyingi mu bifo bingi. Naye kwegamba nti tebazikolera mu mbiri z'Abakabaka. Bagamba nti nno waliwo ze bayita expo palaces nga balina olubiri naye nga lwakolebwa ku lwekyo nga si lubiri lwa Bwakabaka, nga lubiri kifo bakiyita buyisi bwe batyo kubanga kibeera kinene ate nga kyakozebwamu ebisenge ebigazi bwe batwala ne bakolerangawo gundi ezo okulaga ebyamaguzi na biki omwaka gwonna okutuusa bakolerawo eyo gundi enkulu. Abamu bakola emirundi ebiri abalala 3 omwaka. Kati ekirungi ekiri mu mbeera eno yonna Mmengo obulabe bwayo eri Abaganda tekyabukweka. Naye kasita nammwe abasinga mutegedde. Ate mukimanye nti buli kye tubagamba buli kye twogerako omulaba akiwulira. Era ajja kubeera nga ekiseera kyonna afuba okubajja ku mulamwa n'okwongera okubapokera obulimba. Mukitegeere abantu abo tebalina kirungi kye baagaliza Buganda. Ate bwe baba tebalina kirungi kye baagaliza Buganda, tebalina kirungi kye baagaliza Baganda yadde abantu bonna ababeera mu Buganda. Ne baba bakugamba mwe muli baggwanga ddala biki kasita obeera ng'oli mu Buganda oli bw'anaayiwamu obutwa nawe bujja kutwala. Ate n'ekirala ekisinga obukulu tebalikyuka. N'olwekyo munywere ate temudda mabega. Nyongera okubagamba Mukama Katonda yakola dda entegeka ez'okutuyamba era abadde nga azitambuza na buli kati wenjogera bino azitambuza lwakuba yeetapapizibwa. Ekiseera kye ky'ekiseera ekisinga. Kati mmwe temwerabira okuboola abasaana okuboolebwa n'okuzira ebisaana okuziribwa ebitakolebwa lwa bulungi bwammwe wabula olw'okubasikiriza okubatwala mu mbeera egy'okuba okuggyawo emibiri gyammwe naye n'okusaanyawo emyoyo gyammwe. Naye nga kyo ekintu kibadde kitambula bulungi, abantu bongedde okubaamu amaanyi,
ebintu ebyagenze mu maaso mu kiteeza abantu babirabye era babitegedde era babyogeddeko, abantu banoonyereza, abantu babadde n'obuyinike eri bannaabwe ababadde mu buzibu. Kwegamba ng'ebintu byonna olaba nti abantu kakati bagguse tebakyakiraba bulabi ne bakikomyawo nti kino kigenze bwe kiti bakitunula wansi naye kino kyazze kitya, lwaki amaloboozi gawulikise, gano amazzi agali wano lwaki gatokota, ate bali betuwulidde basimanga eri emmanju. N'olaba ng'abantu banoonyereza era nga bamanyi nti bali mu kifo ekitambulirwamu omulabe abalika abakeketa essaawa yonna. Naye mwongere okutegeeza abatamanyi n'abatanategeera, tewali kubongoota, twongere okufuba ekintu kitambula. Bulijjo ekitiibwa kyonna kidde eri Mukama Katonda waffe. Katonda obulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga. Amiina.